Nana beba kajjayo era bebajjayo empapula zaabwe mu kakiiko ak'ebyokulonda nga basaba okugenda okunoonya emikono egibasemba okwesimbawo ku bwa pulezidenti wabula olw'okuna lwa sabbiiti ewedde we lwatuukiranga ennaku ng'abantu 22 bokka be bakazaayo empapula zino eziriko emikono egibasemba. Emikono egikyekenneenyezebwa akakiiko ak'ebyokulonda gy'abantu 18 okuli egya Bale Chauzo wa Ecological Part of Uganda, Mayambala Wire atalina kibiina kwa jidde, Lugudde Katwe Elizabeth atalina kibiina kwa jidde, Motono Mbulambago Robert atalina kibiina kwa jidde ne Ebetu Simon atalina kibiina. Abalala kuliko engineer Pastor Joseph Mabirizi atalina kibiina kwa jidde, Kiza Kabuleta Joseph atalina kibiina kwa jidde, Yamurebire Jotham atalina kibiina kwa jidde, Makmot Moses talina kibiina ne Okoti Geoffrey atalina kibiina. Abalala kuliko Kyagulanyi Sentamu Robert wa National Unity Platform NUP, Katumba John atalina kibiina kwa jidde, Katushemererwe Brenda atalina kibiina, Amuriat Patrick Oboyo wa Forum for Democratic Change, Mugisha Muntu Oyera ow'ekibiina kya Alliance for National Transformation, Zenu George Henry atalina kibiina kwa jidde, wamu ne Chemoko Wakuri Friday owa Revolutionary People's Party RPP ne Mirembe Fiona atalina kibiina kwa jidde. Amyuka omukulembeze w'eggwanga Edward Chwanuka Sekandi awanjagidde bannayuganda okwongera okukolera awamu mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 okuzzaawo emirembe mu Uganda n'okulaba nga Uganda etuukiriza ebiruubirirwa byayo. Mwami Edward Chwanuka Sekandi abadde yeetabye mu misa ku Lutikko e Rubaga ku bikujjuko essaza ekkulu ery'Ekereziya Katolika erya Kampala kwe lijjagulizza okuweza emyaka 54 era n'okujaguza emyaka 93 bukyanga n'okujaguza emyaka 95 bukyanga Lutikko e Rubaga ezimbibwa. Agambye nti bannaddiini singa basigala nga bakolagana nga bwe guli ne gavumenti. Mu kiseera kino ng'ensi yonna ekyalwanagana ne COVID-19, Uganda esobolera ddala okwanganga obulwadde buno. Edward Chwanuka Sekandi era agambye nti mu kiseera kino ng'eggwanga lyeteekerateekera okulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja, obumu bukyetaagisiza ddala okwewala okulwanagana n'enjawukana. Tukolera awamu kuweereza abantu Uganda tujja kugitwala mu maaso. Abantu baffe batufune obulamu obuzzibu Katonda bw'ayagala. Uganda erina moto esoomooza tufuwe byonna tubikole olwa Katonda n'ensi yaffe. Ndowooza moto eno esinga moto z'amawanga. Tusaanye moto eno tugitambulireko ne mu kiseera eky'obululu. Mu myaka 5 tumanyi wabaawo okuvuganya n'okulonda mu byobufuzi. Tusaanye twekuumire mu kwagalana nga Katonda bw'atulagira. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga mu bubaka bw'omusomeddwa minisita w'enkulaakulana y'abantu ebyobulamu n'ebyenjigiriza Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nakindu Kavuma Katikkiro ayogedde ku bukulu bw'essaza ekkulu erya Kampala. Essaza ekkulu litudde mu bwenyi bwa Buganda ate era n'obwa Uganda. Awamu emirimu egikolebwa abakulu ab'eddiini egy'okuyoowa emyoyo n'okuzimba omuntu atuukiridde mu byetaago eby'ensi kyetuva tugitendereza olw'okulaga ebibala bya Kereziya mu ffe ne Uganda yonna. Nkulisa nnyo the most reverend Cyprian Kizito Lwanga Ssaabasumba wa Kampala, abasaaseredoti bonna naddala abaweereza mu ssaza lino n'abantu ba Katonda bonna. Nkulisa nnyo omutiibwa Cardinal Emmanuel Wamala eyatusumba okumala ebbanga mu kwagala okuyitirira. Newankubadde olunaku olw'omwaka guno lutusanze mu kusoomoozebwa kungi ddala ne tutuuka n'okubeera nga tetukyasobola kwegazaanyiza mu masinzizo, ekituuse n'okutulemesa okujaguza nga bwe kubadde emyaka gyonna egiyise. Twebaza Omutonzi okutubikako akasubi olw'ebirungi enkumu ebyenkulaakulana bye tutuuseeko mu ssaza. Amalwaliro, amasomero, amatendekero, banka n'amakampuni amalala agabangibwawo essaza nga liri yokka oba nga lyegasse n'amasaza ga Eklezia amalala.
Bw'abadde akulembedde mu mmisa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga agambye nti okujaguza kuno we kutuukidde nga bingi ebisoomooza Ekereziya n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Tuwulira entalo bannange, abaami bakuba abakyala, abakyala bakuba abaami n'ebifaanana ng'ebyo. Mu byobufuzi ne waliyo ebitagenda bulungi. Ekyewunyisa nabo ekibiina ekimu nabo ne batabukira eyo. Mu by'empuliziganya okuvumaŋŋana, okuwayirizigana, olina awayiza munne ekintu eky'amaanyi. Obutemu, obubbi, batera kuwandika ku bubbi bwa ssente, naye tulina n'ekibba ttaka. Yuzi bandeetera n'ekyapa kisayiningiddwa abakungu b'eby'omu ttaka ne baregister trustees ng'ekifaananyi ekyayefu ekiri ekyafrika genda oleka kuliko ate omulala atali wano ne kikkirizibwa oli bamu ettaka. Ssaabasumba Kizito Lwanga wabula agambye nti newankubadde guli gutyo Ekereziya erina bingi ebirabwako byetuuseeko. Wadde mu mwaka guno gubadde gwa kusoomoozebwa olw'ekirwadde kya coronavirus, tulema kujaguza olw'ekisa kya Katonda ekyoleka mu kusoomoozebwa kwe tulimu. Essaza lyaffe lirina abasomesa bayitirivu obungi ate aga waggulu. Parishes zaffe gino emyaka 54 tufunye parishes ennungi mwe zemusolezaako sente ezimbibwa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tulina n'ebyenkulaakulana bye tubalizaako Omukama. Amalwaliro gaffe tulina amalwaliro 4 amanene n'obulwaliro obutono 20 ate nga tufuba okutuusa obujjanjabi obutuufu olw'obwekikugu eri abantu baffe. Akulira eddwaliro ly'e Rubaga Dr. Andrew Sekitoleko asinzidde mu kusaba kuno n'asaba bannassaayansi n'abanoonyereza ab'enjawulo okwongera amaanyi mu kuvumbula eddagala eriyinza okuvumula ekirwadde ekya COVID-19 n'asaba ne bannayuganda okwongera okwetangira olumbulege. Kimanyi nti akawuka kano bwe kayingira mu mubiri katandikira mu kamwa ne mu nnyindo ne kagenda mu mimiro oba oliawo ne mu mawuggwe ne kazaalira eyo ne kalinda okolole oyasimule okwate mu kamwa oyayuuye ko katambulira mu ngalo zaffe ne bye tukwatako timala ekiseera kiwanvu ku bifo ebyo bye tuba tukutteko ne kalinda omulala gyakwatewo ate akatambuza akateeka oba mu maaso oba mu nnyindo oba mu kamwa. Naye wano mu Uganda akawuka ke tulabyeko kaleeta omusujja era mulaba ku gate bakebera temperature. Bw'oba olina omusujja tukubiriza ogende okebeze akawuka kano. Ekibiina ky'NRM kitangaazizza ku nkuŋŋaana z'ebyobufuzi bannakibiina kino zibakuba enkya n'eggulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo newankubadde nga zaagaanibwa olw'okwetangira ekirwadde kya COVID-19. Abakulu mu kibiina kino bagambye nti okukuba enkuŋŋaana ez'engeri eyo bamala kufuna lukusa okuva mu bitongole ebikwatibwako ensonga ez'okulwanyisa obulwadde buno. Pulezidenti Yoweri Museveni mu mwezi ogwokusatu bwe yali alangirira omuggalo olw'ekirwadde kya COVID-19 yawera enkuŋŋaana zonna ez'ebyobufuzi n'okutuusa kaakano era newankubadde eggwanga lyetegekera akalulu ka 2021 enkuŋŋaana zino tezikirizibwanga. Akakiiko k'ebyokulonda kakkirizaako enkiiko ez'abantu abatasukka 7 mu bifo ebyetadde obulungi era abakuba enkuŋŋaana zino balina okusooka okutegeeza akakiiko akalwanyisa obulwadde bwa COVID-19 mu bitundu gye bagenda okuzikuba. Wabula wadde ng'omuggalo ku nkuŋŋaana gukyaliwo, bannakibiina ky'NRM okuviira ddala mu kunoonya akalulu ak'akamyufu k'ekibiina kyabwe n'okutuusa kati enkuŋŋaana bazikuba kyere teri abakuba ku mukono. Abamu ku banna NRM balabiddwako enfunda eziwera ng'ebitongole by'ebyokwerinda bye bibawa obukuumi nga n'ebyokuwaŋŋana amabanga si bye baliko mu nkuŋŋaana ezo, ekireesewo ebibuuzo bingi mu mitima gy'abantu naddala ng'ebitongole by'ebyokwerinda bitulugunya aboludda oluvuganya gavumenti abasangibwa nga bakubye enkuŋŋaana. Sabbiiti ewedde bannakibiina ky'NRM mu disitulikiti y'e Wakiso baakuba olukuŋŋaana gaggadde ku Kavumba Recreation Center era mu sabbiiti eno banna NRM mu Kampala baakubye olukuŋŋaana ku kisaawe kya Mefuga Kololo nga tewali abakubye ku mukono, so ng'era waliwo n'olukuŋŋaana olulala olwali e Bukoto Central ng'abakumibwa ba byakwerinda. Enkuŋŋaana zino zonna zeetabwako abakulembeze mu NRM okuli ne baminisita n'abalala abakulembeze ku lukiiko olufuzi olw'oku ntikko olw'ekibiina ekyo olwa Seeke.
Omuwanika w'ekibiina ky'NRM Rose Namayanja Nsereko bw'abuuziddwa ku lwa ssaabawandiisi w'ekibiina kino ku nkuŋŋaana zino ezikubwa emisana ttuku, agambye nti ekibiina kimala kwebuuza ku bitongole ebikwatibwako ensonga za COVID-19. Rose Namayanja agambye nti enkuŋŋaana zino zonna bannakibiina bagoberera obukwakulizo obwateekebwawo gavumenti mu kwetangira obulwadde buno. Just give an example of the one we had in Kololo. The numbers were more than what is stipulated, but when we consulted, they told us, provided the space is big, and Kololo was big, we knew we could do social distancing, because, you know, it comes with excitement. We concluded our meeting very fast and just to allow people to leave the space, because the space was big and initially the tents were many. When ourselves realized that people are getting excited, it's turning into a major rally, but we had to finish the meeting very quickly to allow members to go. Wabula bw'abuuziddwa ku bitongole ebituufu ebiwa bannakibiina kino olukusa okuba enkuŋŋaana zino, ekibuuzo akyebalamye. Asabye bannakibiina abakuba enkuŋŋaana ezitagoberera kulambika kwa gavumenti bakikomye bunnambiro. Singa ekizuula nti kyoyo si ye yawangula akalulu, oba waliwo ebikolwa ebyakolebwa ebitakkizibwa mu mateeka gamba ng'okugulirira abalonzi nga kino kyakolebwa oyo yalondebwa, oba kooti era esobola okusazizaamu okulondebwa kw'omubaka wa paalamenti nga kizuulibwa nti omubaka oyo yali talina bisaanyizo ebimusobozesa okwesimbawo ng'omubaka wa paalamenti, era singa omuntu aba tamatidde ensala ya kooti waddembe okujulira mu kooti ejulirwamu. Abawala 3,567 mu disitulikiti y'e Kalungu abatannaweza myaka 18 kizuuliddwa nti be baakafunira embuto mu kiseera kino eky'omuggalo, nga kati abamu boolekedde obutadda ku masomero, ekitadde abakulembeze b'e Kalungu ku bunkenke. Abawala bano 3,567 beba abazuuliddwa abali mu bitabo by'amalwaliro gye banywera eddagala. Abakulu mu disitulikiti eno y'e Kalungu bagamba nti omuwendo guno gwandibanga gusingako awo. Ku bawala bano 34 bali wansi wa myaka 15, ate abawala 13 mu disitulikiti y'e Kalungu abali wansi w'emyaka 18 kitegeerekese nti be bafuna embuto buli lunaku, ate mu kiseera kino ekya COVID-19 okuva lwe yalangirirwa. Abawala 6 mu disitulikiti y'e Kalungu abali wansi w'emyaka 18 be baakafiira mu ssanya, ekintu ekitadde abakulembeze ba disitulikiti eno y'e Kalungu mu kutya okutagambika. Akulira abakozi n'emirimu mu disitulikiti y'e Kalungu Nalongo Firida Kyandibayize Naabirye ategeezezza nti ekyamangu kiyina okukolebwawo ku mbeera eno ey'abawala abafuna embuto mu disitulikiti y'e Kalungu nga tebanneetuuka. Ate ye amyuka ssentebe wa disitulikiti eno y'e Kalungu Agisowedde Yusufu Mayanja asabye abazadde mu kitundu kino okuddayo ku nnono ey'okubuulirira abaana baabwe. Kino kyatwennyamizza ne kitegeeza nti bazadde bannaffe bannakalungu n'eggwanga lyonna tukyuse mu mbeera gye tubaddemu, abaana baffe tubannyonnyole amazima ku nsonga ekwatagana n'ebyokwegatta, kubanga ne bwe tutaababuulire si lyalaga mubiri, baamaze okutulagako bo nti bye tubalowoozaamu si bye bali. Ne bwe tunaabeera nga tubasomesa naddala twekwate n'ekitabo kya His Excellency kye yakozesa kye bayita PSC. Ekitabo ekyo kyalimu ensonga ezo ez'abaana butafuna mbuto mangu n'okwewala obulwadde bunamuto obwa siriimu, naye kaakati ebiseera bya COVID bisaasaanyizza eggulire eryo nti embeera yayonooneka dda naye nga ffe tetumanyi. Twebaza gavumenti ya Uganda olw'ekikolwa kye yakoze, ne bagamba nti abaana abalina embuto oluusi abamu masikiini baazifuna tebeeyagalidde, nabo bawandiikibwe bakole ebigezo byabwe. Olukiiko olutuuziddwa okutabaganya bannakibiina ky'NRM mu disitulikiti y'e Bukomansimbi lugudde butaka olwa bannakibiina okutandika okweyogerera ebisongovu ekiviiriddeko n'abamu okwabulira ekibiina mu lujjudde. Olukiiko luno lutuuziddwa ku Hotel Diz esangibwa mu kabuga k'e Bukomansimbi nga lukubiriziddwa Mike Ssebalu eyasindikiddwa okuva ku kitebe ky'NRM okutabaganya Ruth Katushabe ne Idi Lubyayi Kisiki n'abawagizi baabwe. Ensibuko y'emivuyo gino gyonna akakiiko k'NRM ak'e Bukomansimbi okusooka okulangirira Haji Idi Lubyayi Kisiki mu Bukomansimbi North nga yasinga Ruth Katushabe n'obululu obusukka mu 2,000 kyokka ate oluvannyuma ne bakuba enkyukira
Lubyayi n'asuulibwa ttale ekitebe ky'NRM wano mu Kampala ne kirangirira nti Katushabe ye yawangula. Bannabukomansimbi okuli Ssemukuutu Diriisa n'abalala beeyabizza ne bakamala mu lukiiko olwo ate ye Musambazire yavuganya ku kaadi y'ekibiina n'awangulwa ku bwa ssentebe bwa disitulikiti eyo NRM agyabulidde. Bakama bange aba NRM basiibula mundeke bayibayi kangende nfuneko ennyumba eyalala. NRM nsiirudde sigenda kusobola kubeera n'abantu balina nkwe sigenda kusobola kubeera mu kibiina nga kirimu obuddi kansiibule ngende mweraba. Tewali baddewo okupapa kukwata kaadi ku muntu gwe basinze 12 kumuwa kaadi. Bandigende wakiri mugira muli independent nga bwe tunoonyereza bwe tunaazuula omutuufu tunamulangirira oba musigala independent ng'esemba buli. Tujja kuwa omuntu kaadi oba otamuwa kaadi naye gwe wa kaadi agusa olulimbi. Tojja kuddya muntu mulema kumuwa pikipiki kugisamba ajja ggwa nayo. Mutuwe ekitiibwa mu kalulu ke twakuba. Honorable Katusabe akalulu wakawangula akawano. Ddamu nzire muntu wawangula. Ruth Katushabe ekitebe ky'NRM gwe kyawa kaadi y'ekibiina yagambye nti ebyasalibwawo byasooka kwetegerezebwa nga kaakano tewakyali kyakuzza mabega okuggyako okugenda mu kalulu ka bonna bavuganye. Batuula bamemba ba SEEK ne babikubaganyako ebirowoozo ne banoonya information. Kati bw'otandika ali buli ayinoonya kalulu ko Katushabe noonya kaki. Nze nalowooza nti taata bamusalidde eri tajja kusala kudda eno. Nze kye nalowooza tuvuganye. Wabula ssentebe w'NRM Bukomansimbi Shafik Mwanje asabye bannabukomansimbi bonna okukakkana banyweze obumu bw'ekibiina kyabwe era n'abakuutira obutayingiza Pulezidenti Museveni mu ntalo zaabwe. Njagala kubasaba nti olwaleero ebiri ntandikwa ey'okulaba nti tukolera wamu. Naye era nange njagala kumenyawo ekigambo ekigamba nti Pulezidenti Museveni tetugenda mu wakalulu. Ekyo kikyamu. Zino entalo eziri e Bukomansimbi tezatandikiddwa ye. Ffe bannannyini ntalo tunoonya amagezi entalo ngeri gye tuzikola ki tetusimalawo so tuleke kuziteeka ku mukulembeze waki w'eggwanga. Omutabaganye yasindikiddwa Mike Sebalu agambye nti emivuyo n'entalo ezaali mu kamyufu k'NRM Bukomansimbi n'ebitundu ebirala bibawadde ebyokuyiga bingi. Ekinyusi ffenna tukole ki twetereze eri waggulu ensobi ezaakoleddwa zaalabiddwa mu luzungu baziyita lessons learned. Ebyokuyiga bingi bye tufunye. Ekibiina omwegattira kampuni ezitwala abantu ebweru okukola Uganda Association of External Recruitment Agency UERA kirabudde kampuni zonna ezitandise okukola olukujjukujju okuwandiika n'okujja ensimbi ku bantu nga zibasuubiza emirimu mu nsi ez'ebweru okukikomya bunnambiro nga tezinnagwa mu katego. Ekibiina kino kigamba nti kyafunye amawulire nti waliwo kampuni ezijja ku bantu ensimbi nga zibalimbye nti zibafunidde emirimu mu nsi za Buwalabu kyokka nga kimanyiddwa nti enteekateeka eno gavumenti yagiyimiriza. Mu nsisinkano ne bannamawulire mu Kampala akulira akakiiko akalwanyisa ekikukusa abantu mu UERA Salongo Issa Kato agambye nti nga bali wamu ne Ministry y'ebyekikula ky'abantu President Yoweri Museveni yabawa obuyinza okulondoola kampuni ezeenyigira mu kukusa abantu zigibweko license n'abaziddukanya bavunaanibwe. Tutwala okulabula eri mwenna ba members ne companies zonna mu Uganda abagenda mu maaso n'okukola ekintu kino mukikola mu bumenyi bw'amateeka olw'ensonga gavumenti yaggalawo okuba nti abaana batwalibwa ebweru ne processes zonna. Dairy company yagguliddwawo okutandika cooperatinga. Ministry ya Health ya advisinga ne Ministry ya Gender neteeka ekyo mu nkola ate wamu ne UERA nga association ne tuvaayo ne tulambika ku nsonga eyo bulungi nnyo nti Dairy company ekkirizibwa kukola. So company yenna akikola omenya amateeka okubeera okulabula erimu mwenna abakipulaning okikola rate zigenda kuba zeeyongera mu bbanga lino eriddako n'okulabula bannayuganda mwenna nti temugenda mu makampani kuregisteringa ekintu ekyo kikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Salongo Issa Kato era asabye bannayuganda okubeera obulindaala beewala okuwaayo ensimbi eri kampuni yonna mu kiseera kino okutuusa nga gavumenti ebakkiriza mu butongole okuddamu okutwala abantu ebweru. Kyategerekeka nti ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe mu kiseera kino eky'omuggalo kyaggulwawo okusinga eri abalambuzi abajja kuno wabula bukyanga kiggulwawo abantu abawerako naddala abawala bazze bakwatibwa poliisi y'oku kisaawe nga bakukusibwa okutwalibwa ebweru okukola.